baffa. But ladies and gentlemen, you are not just going to worship anyhow. Tulina kuwuliriza Katonda atugamba. We have to listen on what the Lord is saying. Katonda ayagala tukole ki? What does the Lord want us to do? Ne tukole ekyo Katonda kyatugamba. And we do what the Lord tells us to do. Yesu omulungi yebaza. Praise the Lord. You may say that I'm taking the sacrifice of worshiping God. Era kyamazima nga sadaako gy'ebeera ng'ogitwala. And truly you're having the sacrifice and you're taking naye n'okoma mu kuwulira kutwala sadaaka. But you just stop in listening to the sacrifice. You leave everything. N'otafayo kuwuliriza kikiddako. You then take part of sadaaka gy'otwala ogitwala bwa. Where are you taking the sacrifice? Ogenda kugitwala otya? How are you going to take it? Ogenda kugitwala ddi? When are you going to take it? Yesu omulungi yebaza. Praise the good Lord. Kati tulaba ekyokulabira mu lubereberye. In Genesis, Katonda asaba Ibulayimu sadaaka. God asked for a sacrifice from Abraham. Ibulayimu yagona n'akwata sadaaka agikole ki? Abraham was obedient and got a sacrifice. Kati Ibulayimu awulidde nti Mukama amugambye nti leeta ki? Now Abraham has heard that the Lord is asking for a sacrifice. Yesu omulungi yebaza. Praise the good Lord. N'akwata sadaaka agenda ogikola atya? He got the sacrifice and took it. Ibulayimu kyali kimwetaagisa okusigala ng'ali connected n'eggulu. It was worthy of Abraham to be wakati mu kugondera ekigambo kya Katonda. I mean, this being obedient to the word of kubanga God. tulaba ku ngoberero. Yesu omulungi yebazibwe. Njabigoogera tembivuno. Yesu omulungi yebazibwe. Tulaba nga Ibulayimu wakati mu kutwala sadaaka. You see Abraham amidst taking the sacrifice. Bwe yatuuka ng'agenda okuwaayo. When he reached out, he was going to give it. Yesu omulungi yebazibwe. Katonda yasigala akyayogera naye. God continued speaking with him. Tuli fena ne kwange. Amen. Tuli fena. Bana ebirowoozo biremu okugenda ebweru. Kubanga Mukama asigala afuga. Let us pay attention. Ibulayimu wakati mu kutwala sadaaka. Abraham, is taking the sacrifice. Katonda yamugamba nti leeta sadaaka. God told him to wakati mu kugitwala tuteekwa okubeera nga tuli ready okuwulira ekigambo kye ne tugondera ekigambo kye ne tukola ekyo ekigambo kye kye tukola ki. Hallelujah. Kubanga eriyo eyeesunze ennyo ng'agamba ekintu kiwabuddwa. Okimanyi nti eriyo eyeesunze ng'agamba ekintu kiwabuddwa kyangu kiri simple. Nijja kugenda ku makya ngende mu kyaki tuyimba obusaani. Nijja kugenda ku makya nkwate ekintu kyange nsinze Mukama nga ngaba. Nijja kugenda ku makya nsinze Mukama nga nkola ebintu. Naye bassebo ne bannyabo mu byonna waliwo okuwuliriza eddoboozi erya buli lunaku, erya wiiki, ery'omwezi, ery'omwaka. Kubanga ekyo kyagamba. When you obey and then you listen to what God is saying you, abantu ba Katonda basumululwa. The children of God, ekitiibwa kya Katonda kirabisibwa. the mercy or the grace of the God will be manifested. Basebo n'abanyawo buli bw'okaluba. Ladies and gentlemen, whenever you become liberated, ekyamazima ebintu bikaluba. things become difficult. Tusomere ku lubereberye. You can read for us in Genesis 6. Genesis 13 atugambye nti Katonda n'agamba Nowa ati enkomerero ya buli ekirina omubiri etuuse mu maaso gange kubanga ensi ejjudde eddaluku lwabwe kale laba ndibazikiriza wamu n'ensi. Kolera eryato n'omuti gofeeyi osalangamu ennyumba mu lyato osiige munda ne kungulu. Yesu omulungi yeebazibwe. Tuli Katonda wakati mu kusinza. In amidst worship. Yesu omulungi yeebazibwe. Instructions zijja Katonda wanagamba. When the God gives you. Amugamba nti kituufu abantu bakoze batya? Naye genda okole ki? Ekigambo kya Katonda kizze nti genda okole eryato. The word of God tells. Bwe kiba kizze nti genda okole eryato, if it has come that go and make an ark.